AMAWULIRE ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Mugisa wenonze John Navubya. Ebyenfuna by'eggwanga Uganda byongedde okuzuukuka okudda engulu ng'okusinziira ku minisita ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga biyimiridde ku bitundu 5.5 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'ebitundu 4.6 ku buli 100 kw'ebyali omwaka oguwedde. Minisita Kasayija agambye nti ebyefuna by'eggwanga bikuze ng'omwaka guno bibalirwamu triliyoni 184 ne biliyoni 300 bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde ezaali triliyoni 162 ng'asinziira wali mu lutuula lwa paalamenti mu kisaawe ekkololo ng'asomera eggwanga embalirira yaayo. Minisita Kasayija agambye basuubira ebyenfuna byakwongera okukula mu masekkati g'ebitundu 6.5 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 7.5 ku buli 100 mu myaka 5 egiddako. As a result of these interventions, Uganda's economy is projected to grow at 6% in financial year 23-24. Can I repeat the other thing? You see what I was telling you? Over the next 5 years, the economy is projected to grow at an average of 6.5% to 7% per year. These things are not common everywhere. Mu kusoma embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi oguddako, Minisita Matiya Kasayija agambye nti ebyobulimi kw'ossa ebyobulunzi nabyo bikoze nnyo ku nkulaakulana y'eggwanga nga bikoze ebitundu 5 ku buli 100 wadde ng'ekyeya kizze ate kitataaganya ebyobulimi kw'ossa n'obulunzi mu ggwanga naddala mu kitundu ekyasooka eky'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Akakasiza nti gavumenti yakugonjoola ensonga z'abasawo ba intaani kw'ossa abasawo abakugu ba senior house officers n'annyikiza nti bano ba mugaso ddala mu byobulamu by'eggwanga mu kutuusa obuweereza obusaanidde ku bantu. Minisita Matiya Kasayija agambye gavumenti etaddewo biliyoni 22 n'obukadde 600 okusasula emisaala n'ensako z'abasawo bano ze babanja omwaka gw'ebyensimbi guno okuggwako ku nkomerero y'omwezi guno. Agambye okulongooseza bannayuganda ebyobulamu kyankizo nnyo eri gavumenti ng'amalwaliro ku ddaala lya Health Center 2 380 gasoomooseddwa okudda ku ddaala lya Health Center 3, amalwaliro 250 ku ddaala lya Health Center 3 gali ku ddaala lya Health Center 4 kati nga gateereddwamu n'ebyetaago byonna okutuusa obuweereza ku bantu wansi w'enteekateeka ewanirwa ekyetaavu ky'ensi yonna ekya World Bank eya Uganda Intergovernmental Fiscal Transfer Program. Agambye waliwo okulongookera ddala mu byobulamu n'embeera abantu mwe bawangaalira. Madam Speaker, Uganda has registered visible improvements in healthcare outcomes, access to knowledge, and a decent standard of living. On average, Uganda now lives longer, 64 years, up from 53 years, just as recently as 2015. The Ugandan attains more years of schooling and enjoys a higher income per capita than ever before. Gavumenti yakwongera okutumbula ebyobulambuzi munda mu ggwanga ne buli waalyo ng'esindiseeyo biliyoni 249 omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ebyobulambuzi byakola ensimbi obukadde bwa $447 bwe twatuukira omwezi ogwokuna omwaka guno mu misolo, so ng'enteekateeka ya Industrial Transformation and Employment eweereddwa biliyoni 209. Biliyoni emu esindikiddwa ku buli disitulikiti, ekibuga ne munisipaali nga za kukola enguudo, okuyiwa malamu omugatte ku nteekateeka eno za biliyoni 176. Ensimbi biliyoni 535 zissiddwawo okutandika okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwa Standard Gauge Railway oluva e Malaba okutuuka e Kampala omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ebyenfuna by'eggwanga bisobolera ddala okukula emirundi 3 okudda ku biliyoni 5.5 okuva ku biliyoni 5.5 n'obutundu 2 kwe biyimiridde singa abakulembeze banajjumbira enkola y'okwongera okuddabulula n'okutumbula ebifulumizibwa naddala ebyeyambisibwa mu makolero n'ebyobulimi. President Museveni ategeezezza bw'ati bw'ayise ku nkola eya Zoom ng'ayogerako eri Parliament oluvannyuma lw'eggwanga okusomerwa embalirira yaayo ey'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 eya triliyoni 5.2 n'obuwumbi 300. I'm insisting, and I would like anybody to challenge me when I get out from this corona, because 55.2 billion we are talking about dollars presupposes only
a quantitative expansion. You grow more coffee, you grow more maize, more raw materials. That's how you end up growing by 6%. Instead of earning $2, I earn $40. What is that percentage now? Eh? No. I'm not ready to accept that slave plan of slavery for Africa. President era yebazizza bannayuganda bavuddeyo ne bamusabira n'agamba nti ddala abalaba era n'agamba nti akadde konna waakusooka. Agambye nti si muntu mubi ng'abamu bwe baagala okumusiga ekifaananyi kuba alabye abamu bavuddeyo okumusabira mu mbeera gy'alimu ng'ali mu kweyawula oluvannyuma lw'okukwatibwa ekirwadde kya COVID-19 bwe gabadde ag'essaawa eno akuume. Ago ge gabadde amawulire ku 93.3 BT Fama.